Ab'ekitongole kya poliisi ekikwasisa empisa mu basirikale ekya Professional Standards Unit mu kibuga Masaka balidde Matereke n'abafamire y'omusibe agambibwa okubibwa abasirikale ba poliisi ey'omu Nnyendo olunaku lw'eggulo. Tomusayi Kayinja kalutuvire ku ntono. Bano ababadde abakaawe ennyo bategeezezza nti muganda waabwe Nyanzira Manzaani yakubiddwa olunaku lw'eggulo abasirikale ku poliisi y'omu Nnyendo okwabadde Mugabi, Waiswa, Isabirye ne Waike bonna nga basirikale ku police station ey'omu Nnyendo nti ate mu kifo kya poliisi okumutwala mu ddwaliro yamututte mu kaduukulu kaayo n'emuggalira gye yatuuse okuzirikira. Bano nno era babadde baagala abakola ku kukwasa abapoliisi empisa bakwate abasirikale bano babakangavvule. Olwaleero balumbye ab'ekitongole kya poliisi kino ekya Professional Standards Unit PSU ne bawanyisiganya nabo ebisongovu era nga ab'ekitongole kino babadde bakulembeddwamu Muloki Moses. Njagala abasirikale benziza okuwaabira abantu okyalinza oli ali emulago kuba babatutte ne mu kkooti ne bamubagobya neŋŋamba ani yabadipulonyize. If it is torture, it is criminal. Genda okulewo omusango ku station oba genda wali ewa regional CID ffe tukwata mpisa z'abasirikale kyekindeese wano bw'abanga yakubye genda okuguleko omusango wali nze saamanya kyava muno. Museveni yagamba abo abasirikale balekerawo okuba bannayuganda yatugira kiganira ddala abasirikale otukuba naye batukuba ne batumenya ne Oluvannyuma omu ku bafamire Zulaika Nakabiri ayogeddeko ne CBS n'agamba nti kati ensonga bazitutte wa minisita Nabakooba avunaanyizibwa ku by'ettaka nti kuba enkaayana zaabwe ziva ku ttaka lyabwe lye baagala okubabbako n'anenya nnyo poliisi y'omu Nnyendo okweyingiza mu nsonga z'ettaka n'okubakuba. Tomusange Kayinja ku lwa CBS Masaka City. Abatuuze ku kyalo Magongolo munisipaali y'Emityana bavudde mu mbeera beekywakywanya nnyo ne balangira abakulembeze baabwe nti basusse okubalimba okubakulaakunyiriza ebitundu byabwe. Basangiddwa mu katawuni k'e Magongolo ne bagamba nti abakulembeze be baba banoonyaamu akalulu babasuubiza ensi n'eggulu omuli okubatwalira amasannyalaze mu bitundu byabwe n'ebirala naye akalulu bwe kaggwa tebaddayo. Batubonyabonyeza nnyo ku masannyalaze wano tulina amasannyalaze ng'ekibuga kyaffe kikulaakulana bunkana ggulo naye amasannyalaze tugalabako bannaffe tutegeera kye tuliko eno gatukozesa ddala nnyo twendibadde n'emirimu mingi amwana yandikoze kasaluni katajja kakola agenda kubba n'enkulaakulana yanditambulidde ku budde ate balina kye batugamba tetubalina omu yali akomyewo. Nze kiraba Festo Ssalongo ne mita ziri ku mayumba gaffe mita twaziteekako naye tetulina kitwafuna tewali kye batugamba tebaddanga. Akulira ebyokwerinda ku kyalo Magongolo Joseph Sekayombi agambye nti basoomoozebwa nnyo olw'obutaba n'amasannyalaze mu kitundu kyabwe nga n'ebintu by'abantu byonoonese nnyo olw'ebbula ly'amasannyalaze. Ebyokwerinda twetaaga kati wano nga security right nejuize omwana wambira piki wali nga tewali yadde ka security right ke tuyinza okugamba tulina tutandikira kyetwagalira abafunire bane ku masannyalaze kuba kati Bukanaga yo gyegali ne wale waffe wano Kinyana Mpindi senta yokale talina masannyalaze tewali atakimanyi. Wabula Meya wa Central Division ya munisipaali y'Emityana Woto Nava Fred omusango gw'obutaba n'amasannyalaze mu bitundu bya Mityana ebimu agutadde ku b'ekitongole kya UMEME abagambye nti bakola emirimu kasoobo nnyo. Kituufu nti ebitundu bingi si Nkonya yokka tulina Bukanaga tulina Magongolo tulina ne Butebi tebalina masannyalaze. Twaliko mu lukiiko lwa UMEME ne tutegeeza nga bwekola okulafuba n'okwenjawulo okulaba ng'egaziya amasannyalaze naye nze nakizuula nti UMEME yo yadda ku mudido gusolooza yalema okwongera okusaasaanya amasannyalaze mu bitundu ebyenjawulo. Ekibiina ekiddukanya omuzannyo gwa Ludo mu Uganda ekya Uganda Ludo Federation kirambise empaka ezitali zimu ttiimu y'eggwanga ya Uganda Doves ne kilabu endala zigenda okwetabamu mu mutendera gw'ensi yonna omwaka guno 2022. Uganda omwaka guno yakwetabamu mpaka za International Ludo Nations Championships ez'okubeera e Nepal mu mwezi ogw'omukaaga. Uganda era yakuvuganya mu mpaka za Africa Ludo Nations Individual Championships ezinabeera e Misiri era mu mwezi ogw'omukaaga n'empaka za International Ludo Clubs Championships ezinabeera e Dubai. President wa Uganda Federation Hussein Kaule akazizza nti ekibiina kyakuba ne
kittabamiruka waakyo owa buli mwaka ng'ennaku z'omwezi 28 omwezi ogw'omusanvu. Ebyenjigiriza n'emizannyo eyagaliweebwa ensimbi obuwumbi 281 ziyambisibwa okubbuula ebyenjigiriza ebikoseddwa omuggalo ogw'emyaka 2. Mu mbalya y'omwaka gw'ebyensimbi 2022-2023 ekyali mu Bubage, Minisitule y'ebyenjigiriza yasabye omutemu waagwo abuwumbi obwo 281 nga zeetaaga okubbuula ebyenjigiriza ebikoseddwa ennyo. Mu kiwandiiko kino ekyanjuddwa eri akakiiko ka Paalamenti akalondola ebyenjigiriza n'emizannyo, Minisita omubeezi w'ebyenjigiriza avunaanyizibwa ku matendekero aga waggulu Dr. John Kizito Muyingo agambye nti mwaka gw'ebyensimbi omujja Minisitule yeetaagako obuwumbi 157 ku ezo. Wabula abakulu mu Minisitule eno beemulugunyizza eri akakiiko nti ensonga eno newankubadde baajanjulira Minisitule y'ebyensimbi mu butongole nti yeetaaga okusoosoowazibwa, naye era Minisitule y'ebyensimbi teyagitaddeko nnosi yonna. Minisitule y'ebyenjigiriza egamba nti gavumenti bwe yaggulawo amasomero ag'obwannannyini agasinga obungi tegagguddwawo olwo Nakazito ne kateekebwa ku masomero ga gavumenti olw'abayizi abeeyongedde ennyo mu masomero ga gavumenti naye nga nago tegalina bulungi bisaanyizo. Minisitule eno ebuulidde ababaka nti ku masomero agali mu ggwanga ag'obwannannyini gali 20,388 ng'akola ebitundu 55 ku buli 100 ku masomero gonna agali mu ggwanga. Minisitule y'ebyenjigiriza egamba nti mangi ku ago gaakosebwa nnyo mu muggalo era tegagguddwawo ekivuddeko omujjuzo mu masomero ga gavumenti. Minisita Muyingo abuulidde ababaka nti yadde buli bwe gutyo naye emiruka egiwerera ddala 2,450 okwetooloola eggwanga lyonna n'eggombolola zaatamenye muwendo tezirina yadde essomero lya gavumenti erya primary yadde erya secondary. Kinajjukirwa nti amasomero g'obwannannyini gawanjagira gavumenti ebadduukireyo waakiri n'obukadde 100 buli ssomero gasobole okudda engulu oluvannyuma lw'omuggalo, kyokka gavumenti yabawoleza kimu terina ssente. Ssaabasumba w'essaza ekkulu erya Kampala kitaffe mu Katonda Paul Ssemwogerere yeeyamye okutuukiriza obuvunaanyizibwa obwamukwasibwa obw'okukulembera essaza oluvannyuma lw'omulangira w'Ekereziya Papa Francis okumulonda Ddembigere bye yali Ssaabasumba Dr. Cyprian Kitolwanga. Mu kitambiro ky'emmisa ekiteekeddwateekeddwa abantu ba Katonda mu ssaza ly'e Kasana Luweero mu maka g'omuwanika w'essaza Bulemezi Dr. James Kyeyune ku kyalo Busula, Ssaabasumba oyo omulonda agambye nti akimanyi yayolekedde okusisinkana obutego bw'abantu obw'enjawulo naye yeesiza omutonzi tejja kubumubuusa. Ebigambo by'omuvubuka Dawudi yali omutene nnyo ku Goliaati, era olutalo yaluwangula n'akayinja katono. Ate yamuganja kutemako omutwe, tiyalina kiso, n'agenda ddi ekiso kye kyali alina okujja okutema n'amutemako omutwe n'awangula Goliaati. Amaanyi ago munsabire ge mba ŋŋenda nago mu Kampala okukola omulimu gw'Omukama. Neme kwesiga nakwereega nakwemanya naye amaanyi gange gabeere mu Katonda okukola emirimu gyonna egyo egy'enjawulo gye musuubiramu okukola mu Kampala Archdiocese. Manyi mujja kunsabira, tujja kutambulira wamu saba Omukama nga bwe tuwedde mu Vangiri abaateganga Kristu okumuggyako ebikyamu byakoze baali bangi naye n'amagezi ge yalina nabo n'abawangula. Manye obutego bwegye buli mu bakulembeze eyo gye tugenda kulembeze mu biti ebyenjawulo abataagaliza bangi naye n'obutego obwo Omukama nnyambe nsobole obutegeera oba ye yennyini abumponye. Ssaabasumba omulonde yeebazizza nnyo abantu ba Katonda mu ssaza Kasana Luweero olw'obuwagizi n'okumuteekateeka obulungi n'atuuka ku kkula eryo ery'obwa Ssaabasumba. Njagala okwebaza mwenna bassebo ne bannyabo abankulisa naye abamu baga nti mwandibadde mukaaba bukaabi kuba munkulisaako ki kyenkoze ekindeetedde kubanga nze twali sigambanga nti ngenda okulwanira okubeera Ssaabasumba. Saakola interview tewaali bigezo nze nasinga bannange nalabirawo nga Papa agamba nti Bishop Ssemwogerere yababeera Archbishop. Mbeebaza ab'e Kasana Luweero okunteekateeka obulungi nga Kardinali bwe yabasaba okunjigiriza okubeera Bishop kuba teri ssomero lisomesa ba bishops. Amasomero gye gali agatendeka abasaseredooti naye teri ssomero litendeka beepisikoopi. Emmisa ey'okusiibula Ssaabasumba mu ssaza y'e Kasana Luweero ekyagenda mu maaso yeetabiddwako Kamalabyonna Buganda Charles Peter Mayiga, omusumba w'e Masaka Bishop Severus Jumba, omulabirizi w'e Luweero kitaffe mu Katonda Eldad Nsubuga n'abakulu abalala bangi.
Omuwendo gw'abaana abazaalibwa nga tebannatuusa gweyongedde nnyo mu ddwaliro ery'e Kawolo mu disitulikiti y'e Buyikwe era gweraliikiriza abakulembeze mu disitulikiti eyo ne basaba minisitule y'ebyobulamu ebadduukirire. Bagamba nti mu kiseera kino tebalina wakukuumira baana abo olw'ekifo ekifunda bwe batyo ne basaba gavumenti ekigaziye. Minisita Ombeezi avunaanyizibwa ku ofiisi y'omumyuka w'omukulembeze eggwanga bwe yabadde alambula eddwaliro eryo yakizudde nti abaana abazaalibwa nga tebatuuse bangi nnyo kyokka ng'ekifo we bababikkira waliwo akanyigo k'amaanyi. Agambye nti okukuumira abaana abo mu mugotteko kiyinza ate okubaleetera okulwala. Wabula Diana Mutasingo asuubizza okutuukirira minisitule y'ebyobulamu eyambe kugaziya ekifo ekyo era awadde abakyala ebintu ebitali bimu ebyeyambisibwa mu kuzaala. Tulabye waadi y'abaana be bazaala nga tebanaba kutuuka. Waadi ntono eri congested, awantu watono nnyo, buli maama azadde bw'aba alina omwana atatuuse alina okuyingira mu karuumu aka katonotono ate n'alaba nti omwana amuwa ebbeere but nga space eri congested. So twagala okugenda mu Ministry of Health tulabe kiki kye basobola otuyambako okulaba nti waadi eno tujja expandinga n'abaana bano abateetuuse tebafuna re-infection because wabeerawo congestion, waliwo re-infection, waliwo ebizibu bingi olwoko omwana aba azaaliddwa nga ayina obuzibu oba nga tatuuse. Ekirungi kye tusanzeeyo nti wali clean. Akulira ebyobulamu mu disitulikiti y'Ebikwe Dr. Richard Bosa ategeeza minisita oyo nti omuwendo gw'abaana abazaalibwa nga tebannatuuka guvudde ku baana abato abafunye embuto mu kiseera eky'omuggalo. Kiri mu ddwaliro muno abakyala banywa eddagala bangi, abakyala bano abamu emyaka gya wansi oluusi ba ending up ng'abaana tebakuliddemu nda y'abamaama baabwe n'ajja obwana nga tebuzaalibwa nga tebukuze. Oluusi endwadde nga malaria nazo zireeta obuzibu obwo, naye hospital twetaaga support naddala mu bikozesebwa gamba nga ebyuma ebibakuuma okubawa ebbugumu okubalabirira eddagala mpozi n'abasawo. Kawolo hospital tulina abasawo olw'okuba nti eddwaliro lyaddabirizibwa ne lyongerwako obunene ate n'abantu bajja bangi mu ddwaliro lino kale ennamba y'abasitaafu gye tulina temalaawo mirimu. Manya obuvuna obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange. Omukungu wa gavumenti ez'ebitundu yalina obuyinza okuteeka mu nkola ekiragiro kya kkooti eky'okulondoola omwana omuto nga munnamateeka Luyimbazi Nalukoola bw'annyonnyola. Ekiragiro ekiweebwa kkooti eyo ekola ku nsonga z'abaana abato n'amaka nga kiweereddwa omukungu wa gavumenti ez'ebitundu oba ya gavumenti y'ekitundu ekyo omwana oyo mwasangibwa alina okukissa mu nkola y'oyo omukungu wa gavumenti ey'ekitundu ekyo abeera akiweereddwa gwe tuyita probation and social welfare officer yekka, teri mulala. Tosobola kitwala ku poliisi nti ekuyambeko okukissa mu nkola wabula gwa kiweereddwa.